Ab'omukago gwa Bulaaya bazzeemu okusaba kwa Bobi Wine. Yes, olwaleero European Union Parliament ezzeemu okubeera nga etuula omwaka guno. Robert Kyagulanyi Ssentamu ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ogwa February omwaka 2026 yabadde mu lukuŋŋaana lwa Geneva olwatudde mu kibuga erwadde mu nsi ya Switzerland, era ebintu byeyayogeddeko byebiri omulamwa gwabadde human rights oweddeme ly'obuntu ne demokrasiya. Ebintu byeyayogeddeko kwe kwongera okwoleka ebigenda maaso mu ggwanga Uganda ebitali bipya n'abakulu bye bamanyi, ensi yonna ebimanyi, okulinnya eddembe ly'obuntu ne demokrasiya akyagaanye okubukala. Byonna ebyabaddewo mu kalulu, akalulu akatabadde na mazima n'abwenkanya, okutulugunya abantu, okusiba abo abavuganya gavumenti, okukwata abaana bawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abawagira enkyukakyuka, campaign trail ya Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga yajjuddemu violence n'okubatulugunya n'okubakuba. Byonna byeyayogedde, n'ayogera ku CDF Muhoozi Kenneth Lugaba engeri n'ensi gye yeeyisaamu ku mikutu emigatta abantu social media. Yayogedde ku nsonga ya raid oba okuzingako oba okusalako amaka ge Emagere. Yayogedde ku nsonga y'okutulugunya ye kennyini famire ye n'omuli omukyala n'ekyaleetedde ne famire ye omukyala Baby Itungo Kyagulanyi okubeera ng'afuluma eggwanga okugenda emitala w'amayanja okudduka ekibabo oba okwetegula ebinaddirira nga ne bbaawe aliira ku nsiko. Kati olwayo yes, it's right to say nti the Kyagulanyi families they are fugitives. Bonna baliira ku nsiko, bonna badduse famire yonna. Ono presidential candidate gwe twogerako Robert Kyagulanyi Ssentamu ensi yonna gwemanyi, abantu gwe bamanyi, gwe bayaayaanira, era kirungi nnyo okugamba nti bantu bannyo gwe babadde bataddemu essuubi. Gwabadde mulundi gwakubiri okubeera Geneva mu 2022 oluvannyuma lw'akalulu ka 2021 era ya addressinga summit eyo. Kwolwo yaliyo. Ku mulundi guno yabadde Gwa 2021? Gwa 2022, yes. Omulundi guno yabadde ku video. Kaakati oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebyo byonna, engeri bannansi gye bayisibwamu okutulugunya aba opposition saako byonna human rights violations n'akalulu akatabadde n'amazima n'abwenkanya byonna nga bwe yabyogedde. Kaakati n'akolinga upon n'agenda maaso okuteeka ku nninga abazungu ng'abagamba nti mmwe abafandinga ebintu bino ng'omuli amagye okubeera nga mwaba bawa ensimbi ate nga bakulira amagye ebintu bino be babikola. CDF Muhoozi Kenneth Lugaba yasindika amagye g'aduumira okujja okunkima bantwale nga either ndi mulamu oba nga ndi mufu. Era abazungu abo be bagenze maaso okubeera nga bavujjirira omusimbi omutitimbe omuyitirivu ennyo ogenda maaso okulaba nga bino byonna bibaawo. Kati yabasonzeemu olunwe n'abagamba nti you've done nothing, ng'era bwe yabagamba mu mwaka gwa 2022. Kaakati olwaleero European Parliament oba olukiiko oba Parliament y'amawanga agava ku lukalu lwa Bulaaya okutuula omukago olukiiko olulinga olwa African Union we tuyinza oddugeraageranya beebamu byonna bye bakola bye bimu. Eno African Union eri European Union. Kati setteeserezo oba Parliament eya African Union gigeraageranye nga eya European Union. Ekijawula nti maanyi, the power, ojja kwesanga bonna bye bakola bye bimu. Kaakati ekibuzo eri ku nsonga za Africa. Yes. Kaakati ekibuzo kibadde nti essaala ze zaddiddwamu. Oyinza okugamba ye oba nedda. Yes, okusookera ddala ebintu byeyabadde ayogera byayogedde sabbiiti gye tukubye amabega, oyinza okulowooza nti mwanattu kyandibanga kyongedde okuleetera abazungu okubateekako akazito n'okubateeka ku nninga n'okugenda maaso okubeera nga omukulu bye yayogedde bayagadde balage nti tebafuuse kyesirikidde. Baagadde balage, they wanted to demonstrate. Era okulaba nti babadde reactive or proactive, reactive, yes, reactionary, okubeera nga bayanukudde n'okulaga nti mu bunnambiro ne Parliament etudde, ambassador n'ayitibwa olukuŋŋaana etudde Brussels, mu kibuga kya Brussels. Kaakati olwaleero bwe tulaba nga Parliament ey'omukago gwa Bulaaya bukubirire etudde, kuba olwaleero we tukodde vidiyo ennaku z'omwezi 23 olukuŋŋaana lwa Geneva lwaliwo nga 18 beale ennaku ntono nnyo okulaba nga bagenze maaso okubeera nga batuuza olukuŋŋaana luno
kyongedde maaso okulaga nti yandibanga yesa akazito nabo bennyini okuba mulisa n'obba kuba mu tooki beetaaga okubeera nga babaako kye bakola balabye nga okuzannya omuzannyo obulungi beetaaga okubaako kye bakola ekyokubiri ku sayidi endala nti eyo sayidi emu nti yesu oyinza okwesanga essaala ze naye essaala ze zirina kuddibwamu essaala ze yasabye kwe kuteeka envumbo oba sanctions kwaba abazza ebikolobero ku bannayuganda abatyobodde eddembe ly'obuntu eri bannayuganda abenyigidde mu okubba obululu mu ggwanga Uganda abenyigidde mu kudibaga eggwanga Uganda okubassaako sanctions kaakati kye tuyita mu lufuutifuuti the prayers mu kooti kye tuyita the prayers of the plaintiff or the prayers of omuntu awaabye byonna bwe bityo kati these were the prayers of Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asaba nti bannange bino byonna muzze mu biraba obutambi weebuli campaign trail mwagigoberera era temuli bagenyi ku ebyo ebirabikira ku mikutu emigatta abantu era temuyinza kwewunza na kwebuzaabuza nti temwabirabye era n'abazungu awo tebasobola tugamba nti ebintu ebigenze mu maaso byonna mu ggwanga Uganda mu kalulu kano nti tebabimanyi kubeera kwewussa kaakati okwanukula oba okuddamu kulina kubeera kye yasabye kuteeka nvumbo sanctions ku abakulu abo abayogeddwako saako n'okugenda mu maaso okulaba butya ebintu bino we bitereera okuteeka envumbo ku Muhoozi ne President Museveni oba n'abalala bonna olowooza kirina amakulu kubanga nze mu kulaba okwange bayinza omuteekako envumbo okubutagenda mu Amerika oba obutagenda mu nsi endala yonna naye golowooza nti bw'aba alina kye yeetaaga mu nsi eyo tasobola kufuna bakungu baayo ne bajja mu Uganda bo yes kikola amakulu olw'ensonga nti sanctions oba okuteekebwako envumbo kiwaawaaza kigenda mu maaso okubeera nga kyalaaminga kuba kisinzira ne kwani gwe bakitaddeko bwe bakiteeka ku Chief of Defence Forces oba akulira amagye munda mu ggwanga Uganda oba agaduumira ekyo si kintu kitono nnyo era kitegeeza kinene nnyo nti bw'obeera nga tasobola kugenda mu mawanga agamu amawanga ago eriyo enkuŋŋaana ezibaayo eza security eza defense ebaayo endagaano ze twasayininga era ebanga vote of no confidence by the way olwaleero muganda wange Emerson bwe nkugamba nti ninza okubeera nga okunsemberera nkiyimirizza mu bufunze mba nkuggyemu obwesige so envumbo zino mu diplomacy n'okugenda okugaziya ekifaananyi ekigazi mu nkwatagana z'amawanga ag'enjawulo kyoleka vote of no confidence nti tetukyakwina mu bwesige tetukyakwetaaga yadde ng'endagaano tetuzisazizzaamu naye gwe nga gwe CDF Muhoozi Ken Rugaba we don't have confidence in you and trust olw'ebikolwa bino na bino olw'ensonga nti endagaano zino bwe tuba tuziteekako emikono wabaawo obukwakkulizo nti amawanga nga United States of America Bungereza Germany n'amalala gakkiriza mu ddembe ly'obuntu gagamba nti awa neno tugenda kukola kino na kino naye bino na bino bijjirako obukwakkulizo kaakati endagaano mu buwandiike eba tesaziddwamu naye nga mu kulaba okwangu endagaano ebanga erigenda omukwano guba gusereba enkwatagano ebeera esereba so envumbo zino ziyinza obutalaga nti omuntu zimulumye nago naye zireeta impact eya bilateral relations oba enkwatagano ez'amawanga kuba sanction yasabye ziteekebwe kuba kulu abali munda mu ebyokwerinda n'abo bagenda mu maaso okutulugunya bannayuganda abo bonna abakwatibwako bali mu bifo ebinene eby'amaanyi ebirabibwa ate ebiri influential CDF mu ggwanga mu nsi yonna oba mu buli nsi CDF si muntu wa muzannyo okuduumira amagye era ne mu mawanga agasajjakudde CDF bw'aba agenda mu ggwanga era atwalibwa kumpi aba enjawulo ebeeyawukana nti yetalondebwa bantu kutuuka ku ffo lya president naye neggwanga ne bwe balivuddemu liguddemu nabo baki akulira amagye mu ggwanga Uganda atunuulirwa nnyo era asobola okubeera newe kuba kuwamba bakola kutya ojja kwesanga amagye bwe gawamba ono gaba gamuwuliriramu era naye aba asobola okukikola so aba tatali wala nnyo na entebe ya bukulembeze oba n'amaanyi gaba alina kuba okuduumira amagye si kintu kya muzannyo so okuteekawo envumbo yes kiina ky'amaanyi kyekigattako olw'ensonga nti ne bw'aba taafuluma eggwanga naye emikono aba
abanga asibiddwa ekyokulabirako kankuwa ekirala bwe tuteekebwako envumbo ng'eggwanga Uganda nti tetulina kutambuza magi mata oba byamaguzi genda mu mawanga agatwetodde mu East Africa sebo kitukosa muyinza ogamba tujja byerira na biki but this is trade buno obusuubuzi era waliwo obusuubuzi obugenda mu maaso n'amawanga ago getuba twogerako nga United States of America, UK n'amawanga amalala wabula olwaleero ate tulaba envumbo zino zandibanga ziri theoretical nga teziri practical nti ziteekebwawo naye ng'ate bwe tubeera ng'obuyambi tukyabufuna ekyo kiba kyoleka nti biri eri byaki tebiina nnyo makulu ku side endala bwe tubeera nga ebintu bigenda maaso nga defense oba Ministry of Defense, Ministry of Internal Affairs n'ebirala ng'amawanga gano gwekyagenda maaso okubeera nga gateekamu ensimbi bibeera theoretical nga bonaga nti mwana gwe nja kukuba nga tomukubye kiba kigambo bugambo kiba kikomyawo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya gene ngali wala manetaze enamba yange yenu eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntya like Emma tonsembera naye ng'ate okyamuwa oba ebintu byonna byetaaga okukola n'okutambula byonna ojja kwesanga pinch oba obuvune bw'omutaddeko bw'obulumi nga si butono. Envumbo ziba zirina okutegeeza ekyamaanyi ennyo n'endagaano ne tuzisazaamu ne tugamba nti olwakino na kino endagaano za defense oba obuyambi bwe tubadde tubawa busaziddwamu olwakino na kino. Era ono tumuguddeko emisango gino na gino International Criminal Court ebintu ebyo byonna envumbo ezo ziba zisobola okuluma nga zisusse mu kwogera obwogezi. Envumbo singa ebe twekeddwa ku President Museveni ne CDF oba n'abakungu abalala bonna kirina bwe kikosa eggwanga oba kirina bwe kikosa muntu nga Yes, kikoseza ddala eggwanga mu diplomacy oba mu nkwatagana z'amawanga ag'enjawulo oba mu ngeri y'amawanga engeri gye gakwataganamu bano baweereza ba ggwanga. President kitwalibwa nti aba aweereza ki ggwanga Uganda era taliiwo ku bwannamunigina yadde ng'ewaffe kirala nnyo naye era kiba kikosa eggwanga. Ekirala kiba kigenze mu bitabo by'ebyafaayo the historical books nti Yoweri Kaguta Museveni y'omu ku bakulembeze ba president kuba tekirabika sitting presidents okubeera nga bali sanctioned okuteekebwako envumo nga tasobola kufuluma amawanga amalala. Omu ku bateekebwako ebintu endowooza ye Omar el-Bashir ow'e Sudaani ng'era bamutaddeko n'ekibaluwa kibakuntumye nti ali wanted nga baga nti ensi yonna gy'agendamu akwatibwe. Kyaliwooko ne wano nga basabye Yoweri Kaguta Museveni akwate Omar el-Bashir n'akigaana. Ekintu ekyo kiteekawo uncomfort eri omuntu oyo gwe bakitaddeko n'atera n'eggwanga. Mu bufunze enkwatagana ez'amawanga ago zisobola okubeera nga zisereba. Nti bw'ogaa nti otadde ku CDF omuduumizi w'amagye mu ggwanga Uganda oba akulira amagye Chief of Defence Forces mu ggwanga Uganda nga Muhoozi Kainerugaba kigenda mu maaso n'okukakkanya amagye ag'eggwanga engeri gye gaddukanya mu trust. It's more of vote of no confidence ne trust naye ate era kiteeka landmark oba kiteeka enkovu ey'amaanyi ku ggwanga nga Uganda nti ensi yonna buli bwe tusaasaanira mawulire nga we are not trending for good reasons naye nga tutrendinga for bad reasons. N'amawanga agandyagadde okubeera nga gakwatagana naffe oba enkolagana yaago naffe eyinza okukeewa. Kati amawanga ge tuyinza osigaza gakatafa nnyo ku byaddembe ly'abuntu ojja kutunulira Russia, China gaba ga lubatu. Okwawukanako kwago agakkiririza mu
of course mu ddembe ly'obuntu kati omukago gwa Bulaaya olwaleero European Union Parliament yayo okutuula ng'ediscussinga ebive ebikolobera ebikolebwa ku bannansi eddembe ly'obuntu okulinnyirirwa demokrasi obutabukala byonna yes byongera okweexposinga effect tuyinza obutaziwulira lunaku lwaleero nti naye mu maaso eyo gye bujja tusobola okubeera nga tuzifuna olwaleero bantu bangi nnyo abateekeddwako envumbo gyebuvuddeko baminisita ab'enjawulo ba General Kale Kaihura, Abel Kandiho, bakaka bajenda bonna babadde mu bitongole by'ebyokwerinda bazze bateekebwako envumbo ezo nga tebasobola kwetaaya na kufuluma kati ye kimunyigira wanti ne waba abadde ayagala genda mu exile bwabeera nga safety ye badde katugeze family enge badde mu Bungereza oba wuwa okubeera nga tokyasobola kugendayo kiba kikukosa naye ate on the general scale oba ku kifaananyi ekigazi eggwanga likosebwa nnyo nti olw'ensonga enkwatagana n'ekifaananyi kuba tulina okubeera nga ebweru eyo ekifaananyi kyaffe kirabika bulungi olwaleero omukutu ogwa Uganda ey'enkya bwe tubeera nga ffe abalabika mu kulya olukwe mu bannansi mu struggle naki ekifaananyi kifa because what do we sell outside there it is the credibility eggwanga lyonna kye litunda kifaananyi bwe tubeera nga ebyokwerinda biyimiridde bulungi nti abalambuzi bajja kujja kaakati how does it affect the country nti bwe tubeera nga tulaze nti human rights violations mu ggwanga Uganda ziri waggulu nnyo era ne bino kuba kwekaza nti ebigenda maaso mu European Parliament nti bitukosa omuwendo oba the influx of abalambuzi abadde bajja mu ggwanga Uganda bugenda maaso ne gukendeera who loses si balambuzi fe abafiirwa the GDP per capita oba the GDP ensimbi eziva mu byobulambuzi zijja kukeewa bwebeera nga batadde envumbo ku byokwerinda abali mu security munda kiraga ne ggwanga teriri safe abalambuzi basobola okujja mu ggwanga eritali safe no ekyo kimu tugende ku business investment olwaliro batuteekako envumbo how does it impact the country on a larger scale ayinza okubeera nga Museveni tajja kufiiringa buvune oba nkovu ezo oba biwundu Moses Ken Lugaba naye ng'eggwanga ensimbi ze tuyingiza bwe tubeera nga investment bamusiga nsimbi bettanira nnyo amawanga agalina ebifaananyi ebitundibwa ebweru w'eggwanga nga birabikako bwe tubeera nga bino bye tutunda ebweru at the end of the day ng'eggwanga tufiirwa era bannansi tufiirwa kuba yeeyoleka guta Museveni obugagga bwina Moses Ken Lugaba takyalina kyayagala ebintu ebinyaguluddwa bingi nnyo byebafunye bye bazzizza byonna tebakya n'emyaka okutuusa okufa n'eggwanga lisigadde waffe bannansi bwe tubeera nga investments ez'amaanyi nga tezikyajja meaning fe abafuna obuzibu investments mu malwaliro investments mu nguudo investments mu transport investments mu byonjigiriza mu byonna nti teri investor yandyagadde kwatagana na muntu alina kifaananyi kibi kankuwa ekyokulabirako nti bwe tubeera nga olwaleero tunoonya sponsorship oba kye twandiise endorsements omukutu ogwa Uganda ey'enkya twagala tukolagane n'emikutu egy'amawulire oba emikutu egy'empuliziganya nga MTN oba what bwe tubeera nga twolesa buseegu nga ffenna tweyambula olulimi lwaffe no brand would love to associate with us that is the fact era bayinza okugamba era waliwo n'abayimbi abamu abazze bafuna obuvune obwo nga brand zigamba kitetwagala ku associatinga naye olwa neeyisa gyakwataganamu n'abantu the public relations nga gyakwatagana abantu ate abantu bali betwagala abantu be naye olw'ekifaananyi kino tusuubira tekijja kukolaki tekijja kusoboka kati naawe wetuli nti bainvestor baba bendoosinze eggwanga okubeera nga basigamu ensimbi Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu n'Abannayuganda at large bafuna ki oba tufuna ki mu olukiiko luno kyetufunamu number 1 twetaaga eddoboozi eggwanga Uganda wetutuuse olwaleero ntera nnyo okukyogera nti tulinga abaabulwako omuzindaalo kwamu akafaananyi nga tubadde wano nga twogera omuntu najja n'atusiba sellotape ku mimwa tusurvivinga tutya ekyo tuba tulina okufuna atwogerera era bwe tubeera wano eno nti kamera zonna ne bazitwala bikituba mu kizikiza era tuba mu kiwuubaalo era tuba mu blackout bwe batujjako internet mu kaseera ak'okulonda mu bintu byonna internet negibwako tubeera mu blackout tuba tetulina ddoboozi tuba tetulina we tukolera communication olwaleero omukago oba parliament y'omukago gwa Bulaaya olwaleero bwevaayo negenda maaso okubeera nga on the order paper okubeera nga kuba order paper eyo tutajja
out of the blue. Kiraga nti we are a center of focus era tetwetaaga tukitwale ng'ekintu ekitono yadde nga waliwo ne side endala gye ngenda okubawa. Bwe tubeera nga we are a center of focus nga tutunuuliddwa olwaleero bwe tubeera mu mupiira mpanye ekyokulabirako kuba abasajja tuwagira nnyo omupiira era kyekitujjako stress n'okubeera nga tusanyuka bimu ku ebitusanyusa era ndowooza omupiira gwe gumu mu nsi okugatta abantu n'okubaggyako stress n'okubasanyusa. Olwaleero bwe tubeera nga tuli mu league ya Bungereza ey'ababinywera the English Premier League nti nga Arsenal, Man City, Liverpool, Manchester United ne team under the big six zigenda maaso okubeera nga zicompeting. Olwaleero we tutuuse competition eri stiff ani atwala ekikopo obwanga focus center of focus is between Arsenal and Manchester City olwaleero. So okutuukawo nga Manchester City ensi yonna egitunuulidde Arsenal ensi yonna egitunuulidde the center of focus ereeta ebibuuzo bingi ne investment ne revenue okulinnya. Kati olwaleero bwe tubeera nga omukago gwa Bulaaya they are discussing Uganda si kintu kitono. What are they discussing? Is it good or bad? They are discussing bad. Why? They are discussing dictatorship, they are discussing bad governance, they are discussing misuse of public funds, they are discussing undemocratic processes. Above all, they are discussing human rights violations. Okulinyirira eddembe ly'obuntu. Nti olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu ali center of focus tukikirize ye Arsenal olwaleero mu ggwanga Uganda, ye Real Madrid wa Uganda, olwaleero ye Barcelona wa Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era bino byonna bigenda mu maaso lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti akutte omupiira atunudde mu penalty. Kankulage ekyokulabirako omwana yali bwe twali mu Africa Cup of Nations nezakakomekerezebwa e Morocco Munnayuganda yalemwa penalty n'erinnya nno linva mu mutwe Okero. Alan Okero. We were all watching. The focus was on him. Uganda yonna we were focused on him. The East African region was focused on him because twatuzanya Tanzania wano. Obwanga bonna focus yali ku ye. Omwana penalty anaagiteeba tuyiteewo tudde ku luzannya oluddako oba taagiteebe. Kati olwaleero we tubeera nga omwagaanya oguliwo oluvannyuma lwa megaphone oba omuzindalo kamukalakasa okubeera nga tetukyakalina baakatuggyako abakulu abafuga eggwanga lino Ssaabakulembeze wabula abafuga eggwanga lino mukalakasa gye twali twogerako genda mu bitundu byaffe nti bane tulongose enzizi tukole tutya byonna byatuggibwako. Kati guno guba mukisa munene nyera Uganda efunamu ne Robert Kyagulanyi. Uganda efunamu kwa Kyagulanyi muna Uganda. So Uganda efunamu nnyo. Why? Oluvannyuma lw'okuggibwako kw'emizindaalo emimwa gyaffe ne gizibibwa ne tubeera nga tuli suffocated mu kiziiro. Twetaagayo omuntu agenda okwogera. So amaloboozi gano okuleeta center of focus okubeera nga obwanga batutunuulidde ensi yonna etutunuulidde kireetawo embiranye kireetawo ne debate ey'amaanyi what is happening in Uganda. Era kino kireeta kitya tukifunamu tutya. One, bwe tubeera nga obuyambi bubadde bukyajja buyitirivu nnyo amawanga gano tunogateekako akazito wadde nga ate naffe tufiirwa nti bwe batuggyako aid oba obuyambi tugenda komekereza nga budget ebisinga obungi ebintu fe abagenda mu maaso okubeera nga tugifandinga. Ekyo kitegeeza ki? Emisolo olwaleero bajja tuuka nga n'emisolo gye badde tolaba nti n'atambuza ebigere nga ojja kwesanga olwaleero okusala enviiri ojja kwesanga mu kaseera nga baga nti buli agenda mu loogi ng'ogenze n'abakazi oba omukazi mu loogi ojja kugibwako omusolo. Lwaki? Balina onoonya alternatives okuba binika emisolo akazito kaba kajja kuffe. Yadde nga kituufu tulina okwekubira enduulu kirimu ebirungi n'ebibi nti yes okuvujjirira ejje erigendo tutulugunya tufunamu ki? We gain nothing. N'ate ku mukono omulala okuvujjirira ejje nga ligenda kubeera nga litukuma for good reasons from external forces abantu okutulumba eggwanga lifunamu. N'ate bwe litaaninga against abaana ne bafa, abantu ne battibwa, abantu ne basigaza embale n'ebiwundu, abamu ne babuzibwawo, ebintu ebyo mwana tutonde bakugamba nedda ate sityo obuyambi busooke buyimirizibwe abakulu beetereze oba baveewo oba si ekyo bannange mukwate ebintu byammwe abakulu mubagambe baveewo oba mubajjewo ffe tweterereze ekintu kyaffe kuba mmwe abakola ki
ababa wagira. So sanctions zino ne European Parliament okubeera nga debating ebintu bino mwanatu abantu baleme kubitwalanga ebitali mu makulu. Whenever we are a center of focus on the global stage kigenda maaso okuggula amatu n'okulaba nti naffe nga bannansi kikyo tusobola okubeera nga tukola olw'ensonga nti Bannayuganda bali mu America, abali e Bungereza, abali e Belgium, abali e Germany, abali e Netherlands, abali wonna gye bali. Bwe bigenda bino n'abakazito ne bakateeka okugamba kyongerako okuteekawo akazito ak'amaanyi. Bwe libeera nga kati mu Newton's laws of motion oba ne gravity nti ekintu bwe kibeera nga kibadde stand still nga tekina force ekiteereddwako kiba comfortable like twaba nakutya kwonna but bwe kibeera nga kiteekeddwako amaanyi ag'enjawulo at the end of the day wabaawo impact era wabaawo action cause of action gye tunoonya ng'eggwanga Uganda. Gibadde emyaka 4 nga President Museveni afuga Uganda ndowooza yakulemberako emyaka nga 10. Yes, 96 okuva bwe yakwata ng'akalwa akasooka 96 tekannabaawo. Yes, era mu myaka 8 amazima gali nti emyaka 25 oba emyaka 3 gibadde gyakaweerega eri abannansi ate era nga nkakasa bulungi enkiiko zino zibadde nga zituula bweguli eza EU n'eza Geneva n'eziri nga bwe zityo UN. Yes, wolowooza nti babadde nga balina kye bagattako kulwe kati in particular kulw'eggwanga lyaffe Uganda balina kye babadde nga batugattako oba batoolako oba osuubira nti tujja tusuubire ku mulundi guno nti tuyinza okufuna enjawulo. Okay, yes, kirungi nnyo okigeze bulungi nnyo nti emabegako enkiiko zino zizze zituula. European Parliament si gwe mulundi ogusoose okutoola. Geneva Summit ebaawo buli mwaka eno ya mulundi 18. United Nations oba ekibiina ky'amawanga amagatte kizze kituula. Senate bona bonna bizze bituula era si gwe gusoose. Wabula waliwo kye tuyita double standards okubeera nga oli eno olya n'eri. Disappointment nga bannansi gye tukyasookedde ddala oba gye tukyasingidde ddala okufuna ye yaba yes bakyeruppe bano era ndi omu ku bantu obwesige bwange bwembawo ensangi zino butono nnyo olw'ensonga nti balina ebigendererwa n'ebiruubirirwa ebyabwe bo bwe batuula n'omufuzi w'ensi yonna ku ssemazinga wa Africa tujja kuwa emmundu, tujja kuwa obukuumi, tujja kuwa amaanyi, tujja ku protectinga, tujja kuwa ssente. Byonna nga bwe mbyogedde babimusuubiza. Naye byonna nga bwe tugenda maaso okubikuwa twagala otuwe interests. Otuukirize interests zaffe, yes or no. Kitali mukulembeze wa Africa agenda kugaana ng'ayagala kubalemerako, ng'ayagala kufuga bufuzi era alina okugenda maaso akole eki atuukirize interests zaabwe. Kaakati omuzannyo gubeera wali eri nti abakulu bano tugenda bakwata tutya gwawo batulekere. Igwe ekikyo tugenda kuwa amaanyi, tukuwa obuyinza, tukuwa emmundu, tukuwa ssente ate tukuprotecting kasita oserving oba oweereza interests zaffe. Ekikulu the double standards zezino abakulu abatulaze ebbanga lyonna nti batwagaliza ekitali kituufu olw'ensonga nti bw'obeera nga onjagaliza nga okyagenda mu maaso okubeera nga ovujjirira ebikolwa ovujjirira amagye oba ovujjirira ebintu byonna ebikolobera ebigenda maaso mu ggwanga Uganda oba tonnyambye naye ng'ate ye omukulu omuwa ssente okukola ki okubeera nga ntulugunya ambuzaawo akola byonna n'emmundu n'omuwa era abantu bakimanye nti ebibeera emabega behind the doors where gye tutabeera byebyo ebintu we shall protect you we shall give you guns we shall give you money we shall give you power ate era tugenda kukuwa buli kimu ogwo mukono gumu bagamba mukulembeze ne badde eno ne bakulaga nti bayisa ebiragiro nti omuntu tojja kulinnya ddembe lya buntu era teekaano omukono ku ndagaano ebiri theoretical ebyakatemba it is just a show kunywa mu bukyayi kola kutya nti bo ekikulu kyabwe bafa ku interests zaabwe ng'abazungu feeno kutuzannyirako kutuwuddiisa kutukuumira mu kizikiza era bo bafuluma eri mu meeting zaabwe nti gwe genda okola kino bwe kibaawo ffe tujja kujja which shall swing into action kuba olwaleero bw'obeera nga okkiriza nti ddala kituufu abazungu amaanyi bagalina
era tugamanyi ebyokulwanyisa bye balina tekibeetagisa kubeera nga bajjako muntu waabwe gwe beetaaga n'olunaku olumu terusobola kuziba naye the double standards era tewali kigenda kukyuka olwaleero olw'ensonga nti bano abakulu bali mu muzannyo bwabwe olw'ensonga Yoweri Kaguta Museveni n'obufuzi bwe obugenda ne bafuzi banne mu ggwanga Uganda bakyatuukiriza interests z'abali interests ze ziriwa nti twetaaga amafuta e Somalia twetaaga ebyobugagga mu Democratic Republic of Congo twetaaga ebyobugagga mu nsi zino zonna onaatuyambako twetaaga amafuta e Sudan nti ye omukulu waali era kyova olaba kati n'olwaleero Sudan yes njita mainland eri si South Sudan olwaleero bagugulana bagamba nti President Yoweri Kaguta Museveni kyewakoze okubeera ng'osinkana omukulu oyo wa the military whatever njerabidde okiraba omuzannyo bwaguzannya nti mweno muyina subi mu European Parliament naye eri agenda maaso okwegatta n'ogenda maaso okudibagana okudibonkanya okuzannya omuzannyo gw'abali nti bano baawule yawule gwe olina okuzannya kaadi era azizannya bulungi we must agree to Yoweri Kaguta Museveni has played the cards so well towards the interests or towards serving the interests of the West kakati nga munnamawulire amu researcher era ngoberera ebintu n'amawanga amalala engeri gye gazigayisibwamu mu kintu kyekimu so the double standards are nti bano bamuempawalinga bamuwa ensimbi bamuwa amaanyi bamuprotectinga era bajja kukola buli kimu kasita asavinga ki interests zaabwe feno okutukuumira mu kizikiza kututeekako kawero kutulaga seamless oba ekintu ekiringa okututeeka mu mbeera nti they are doing something yet there is nothing bino byonna ebya ku mukono omulala ebya European Parliament on the other hand it is of course yatebinza kuvaamu bibala okuleka ensonga gye ninza okutunyandoza ya UN Security Council eyo UN Security Council amaanyi gerina n'ebyenjawulo kuba bano bakubaganya birowoozo yes basolisa resolution naye si gwe gusoose bwe babeera nga badde batuula guno omulundi kyogamba gwe gusoose si gwe gusoose babadde nga batuula Geneva omwaka 2022 Robert Chagulanyi Ssentamu yaliyo n'abategeeza byonna ebibaddeyo naye waliwo ebikonge ebizze bitegebwa bannansi ng'eggwanga Uganda nti tulina okucekinga bambasada abamu olwali tulina bambasada abamu abakiikirira eggwanga Uganda eweewa eggwanga nga bazungu nga beeri naye nga olw'okuba basupportinga olutalo balina okusasulwa balina okusiimibwa balina omotivatingibwa waliwo abazungu waliwo omuzungu yesibira erinnya ndyerabidde naye njaddifuna yagamba nti nze nayamba nnyo President Museveni ne mukyala okubeera nga bagenda Sweden na biki byonna kakati she is an ambassador today okiraba oyo gw'osuubira agenda okubeera nga mbu akuyamba ne bwe tunaagamba musimanyi baneeno ono Munnayuganda okubeera ng'olangiridde nti ovudde nti ofuuse mu America tekikugjaako kubeera nti wazaalibwa omusaayi gwo gwa Munnayuganda ekyo tekikyuka tusobola okukyusa obutuuze omusaayi tegukyuka era tebakulimba nti abasambi ba Kylian Mbappe abasambi ab'enjawulo abali e Bulaaya nga naye tubamanyi baawano ku ssemazinga wa Africa tuba tukimanyi omusaayi guno baki ono Cameroon ono Uganda era okugamba nti simanyi abo bakyusa naye ekituufu kino okumanyibwa nti omusaayi gwabwe gwawa gweri so ebimu tulina okukkiriza nti omukago oba olukiiko lw'omukago gwa Bulaaya paalamenti eyo essuubi libeere ettono wabula kyamplifying eddoboozi ne kyongera okuzibula amaaso n'okuteekawo embeera oyogedde n'ogamba nti abantu bano basobola okubeererawo nga naawe osobola okusavinga interest zaabwe yes. Ate nze nina okulowooza era n'okumanya nti ne bweba simu eno nga simu yo otuuka n'olaba nga eno screen guard ekaddiye neetaaga okugikyusa owulidde mukadde kano emyaka ana President Museveni gyafugidde Uganda kanzikirize nti abadde abasavinga bulungi abazungu abo era abadde asavinga bulungi interests zaabwe era olwaleero nze ndowooza ekintu kye twetaaga nga ggwe nga nze Omunnayuganda nga nze Emma Kingi mpulira njagala kulaba ku president mulala n'enfuga ye bw'enaaba oba n'enkulembera ye bw'enaaba ate naawe nsuubira kyekiri naawe atulaba nsuubira kyoyagala olowooza President Robert Kyagulanyi akyagaanye kukkiriziganya n'abantu bano ku biki by'alina okubawa
That's a very, very good question, by the way. Era bangi nnyo bazze bakyebuuza. Olwaliro tukikirize tukigaane waliwo factors omuzungu z'asinziirako okugenda maaso okubeera nga akukwasa ekintu. N'olwaliro Yoweri Kaguta Museveni okubeerawo, it's not by coincidence. Nze sikiriza nti singa Omungereza yali tayagala Museveni afuge. Nabagamba nja baleetera ebyafaayo maaso ebyafaayo ebituufu eby'olutalo. Museveni alangirira nti ddala kituufu ajja kgenda mu nsiko naki naye sikkiriza nga munnamawulire 10 nti teyalina noonya obuvumu gye yabujja basis amaanyi noga nti nja kgenda mu nsiko kuba it is not an easy thing okuvaayo olumbe gavumenti eriko si kyangu. Kati noonya basis ye nagifuna. Kakati olwaleero tukkirize tugaane President Museveni akyakoze bulungi abazungu. He has served them very well. Ekyo nga munnamawulire I agree. Inti bwe tubeera nga tukyagenda mu maaso okubeera nga olwaleero kankulage ekikusesa nti olwaleero the European Union mu sabbiiti gye tukubye amabega yajaguzza emyaka kanti kusomere bulungi okitegere olabe nti olwaleero European Union has marked 50 years of presence and partnership in Uganda, commemorating a relationship that began in 1976. Speaking during the celebrations, EU Ambassador to Uganda, Mr. Jack Sadek, revealed that the Union plans to invest. The Union plans are olukiiko luli guno mukago gwa bula ne parliament yaabwe etudde eri naye ennaku nnyo emabega bakugamba nti bagenda kusiga ensimbi ezisukka mu buwumbi 5 obwa euros obuwumbi 5 obwa euros to strengthen the cooperation in Uganda. The funding will focus on job creation, sustainable economic growth, climate change, resilience, and good governance and social inclusion. Okyalina ekibuuzo ekirala? Omunnayuganda atulaba bw'oba totegedde kanyongera omumenyeremenyeremuuko okusinziira ku mukulu kyava okutusomera kiraga nti omukago gwa Bulaaya gujaguza emyaka wajindaba ennaku nnyo emabega emyaka 5 ze decade 5 butereevu bajaguza mu kwogera tebavumiridde bikolwa bya Museveni kulinnyira ddembe ly'abuntu. Tebagambye nti nedda tugenda kwamuka eggwanga Uganda. Tebagambye tugenda kusazaamu endagaano. Bagambye tugenda kukwata obuwumbi 5 obw'ensimbi za euro. Obuwumbi 5 obw'ensimbi za euro. Do you know that money? Basige wano Uganda nga tuli mu kukaabira by the way ne tugenda ne tusanyuka batudde baba tebali mu kacaayi ekigula luggi kiwedde tandika sho tugenda kukoma Munnayuganda atulaba n'amawanga mwenna abatulaba mbaniriza ku show yaffe Uganda ey'enkya leero hostiwo nze Emma Shots nkwaniriza nnyo subscribinga like share ku channels zaffe zonna Uganda ey'enkya True Talk Uganda nange ninayo ka channel bakayita The Confessions. Mu subscribing, mu liking, mu sharing. Era manyi nti tukyabawo ebirungi bingi naye tukyagenda maaso kembala museeka batugobera omukutu gwonna omuganda ng'ekinjono obuvunanyizibwa bwakole bwa Uganda ekyo lero katubuleke abakulu baleme kumanya ebimu okubeyanjulira nnyo. Yes, omukulu ono yabeera olubu ku kamera ebifaananyi bye mulaba era basoode bannyawo mu Uganda ey'enkya buli gwe tukola naye emirimu asussa mugumu era omu ku munnaffe bw'aba taliiwo bw'aba abuzeemuuko naki Uganda enkya tegaana kugenda mu maaso. Era kyekyo kye tubalaga nti Uganda ey'enkya teriyimiriddewo ku Moses Wamala yekka. Emma ojja kumulaba, Emma Kinyo ojja kumulaba essaawa yonna nga bwe mba siriiwo asobola ekintu okukitwala mu maaso so ekintu ekiriiwo nti ndinakyemalira. So ku kamera emirimu gyonna gye musinga okulaba ensangi zino omukulu Emma Kiyingi, Emma Shots yagiddukanya era shots zonna ze mulaba we tuba tugenze Dr. Mia Matembe Wisibwa Danwika n'abalala bonna tubeera
omukulu ono yabeera mabega wa kamera naye olw'okuba nti emirimu gino twetendeka ate era tuli bayivu era ebintu bino tubigoberera ate tuli b'amawulire ababitegeera si kugezesa era ebibuuzo byabuuza ndowooza mubiraba biri on point so ekyokubeera ku kamera tekitegeeza nti ebintu tabitega he is a journalist so Charlotte ajja kubeera nga akomawo emisomo akwasaganya nawo ebiti naye weekend wali tutambuza era ttiimu ngazi nnyo nenyongera bannange okwebaza bannaffe abatugoberera ne channels we are a collective team of content creators but bannamawulire Charlotte aina True Talk Uganda era tubakubiriza mu subscribing muganda ngekinji aina of course The Confessions UG eyo nayo channel yatandise okubeera nga naye baweereza era eri anda yonna umbrella Uganda eyencha tuna Extreme TV Mwami Kagolo tuyina Asaki Comics that is drama and comedy tuyina Boy Concepts eyo nayo yate yo tuli nnyo mu film ate tuyina ne channels endala so twaga tukwate Uganda enkya nteekateeka nnene nnyo era kyetubala kinene nnyo twagala okubeera nga bannamawulire okubayigiriza kubasomesa n'okubasanyusa eno Uganda enkya tubayigiriza ne tubawabula ne tubatendeka n'ebirala byonna eri tujja beera nga eriyo ebisanyusa so tuzimba eggwanga ne mu kkowe lyonna so abalabye programu yaffe yasembeyo ne Charlotte of course receiving momentum receiving the comments mpitivu nnyo okuva eri mmwe Emma yabadde ku kamera ne muganda ffe Boy director Boy ne director Asaki ne Mwami Kagolo bonna babeerayo behind the cameras bane mwabadde bayitirivu nnyo era comment obubaka bwabadde buyitirivu nnyo banange tubeebaza abatusiima ne nzikiriza host kano kayise nti banange naffe yanamwe abali abagala okutukwasizaako program zino teekamu ensimbi ebyuma n'ebirala byonna we need your support enamba eyo gyolaba ku side eno eriko Uganda eyenkya enamba eyo if you have any support yes because this team is paid of course ate era guno omulimu gwe tukola nga bannamwe tugukola bwa nakyewa era tetubasaba ssente kutusasula no bobeera ng'olina akamotoka so tugamba emirimu gya Uganda eyenkya bana emmotoka weeri oba olina kamera bana kamera weeri byonna ebintu bwe bityo ne bw'otatukwasa nsimbi naye ng'osuubira osobola okutuwagira mu ngeri yonna ebintu ebyo bana tubibasaba ogenda maaso okubeera nga ate tubaweereza kuba omulimu gw'amawulire weeyamo era kugenda maaso okubeera nga tubaweereza naye amawulire gano galina okuwagirwa bannansi bwe muba mukkiriza nti bye tukola ddala kituufu mubikkiririza byensuubira nti mubikkirizamu era mubyagala kuba tulwa okulwammwe yensonga lwaki tetunnabalyamu lukwe ate tuli kikola tukwasizaako kikulu nnyo okubeera nga tugenda mu maaso ne content omulala atayigiriza asomesa twagazanya firimu ezikwata ku byafaayo bya Uganda n'ebirala bingi nnyo n'ebyuma tubyetaaga so we really appreciate your viewership n'atera nammwe abafaayo okubeera nga mutuwa feedback nammwe abafaayo okuteekamu akasimbi banne tubeebazira support etugibeeyanzira nga mugikola so yenambe musa okubeera nga mututuukirira ne subscribe ku mikutu gino mubeera mugenze maaso atera okubeera nga mutubeezaawo n'ekirala okuba nga mutuwa ebirango you may support us through adverts at emiwendo giri very very friendly yes olina business yo gye tetugirange ffe tetubasaba kutuwa kyabwerere no tukolera tukolera era bw'obeera nga ate osiimye busiimye tuwa ku kyobwere tujja ku kyeyanze naye bw'oba olina service we can exchange it with a service Emona akwata emikolo yes aina is a videographer photographer cinematographer editor era I associate myself with abantu abayivu abasomye abatendekeddwa era bamanyi bye bakola era gwe mulimu gwe obeera nga olina emikolo embaga era ne segment etugina oba department etugina mu Uganda eyenkya osobola okubeera nga nambe byennyini ojja kubeera nga otutuukirira olina birthday party olina mbaga olina kwanjula olina ki era tujja nga ttiimu ate era bw'obanga oyise ku mukutu gwa Uganda eyenkya ate gwe tukutwalamu akenso kuba mugoberezi waffe so ne ttiimu endala ba photographers bayitivu nnyo ba videographer ba cinematographers weetaaga kukwatira makalamu k'amaloboozi voice over kalamu ka business yo weetaaga gira nga business emikutu mingi nnyo tugirina weetaaga kukola ki gwe jangu otutuukirire we exchange service with a service era sente ezo zigende maaso okubeera nga zitutambuza sebe tweyongereyo wakava okunsomera ekiwandiiko ku ssimu ndowooza abantu babadde tebannakaba kati kankadde mu Luganda nkabazizeemu bulungi nnyo
nti omukago gwa Bulaaya gwagenze maaso ne gujaguza emyaka 5 egy'okubeerawo mu ggwanga Uganda n'enkwatagana y'omukago ogwo mu ggwanga Uganda okujaguza emyaka 5. Enkwatagana eno yatandika ddala mu 1976. Kaakati abakulu oba ambasada w'omukago ogwa Bulaaya wano munda mu ggwanga Uganda ye omwami Jan Sadek yagenze maaso n'avaayo n'akyasanguza nti omukago guno guluubirira okusiga ensimbi ezireeyo mu buwumbi 5 obwa euros. Euro z'ensimbi ezikozesebwa omukago gwa Bulaaya. Ogenda mu maaso okunnyikiza n'okunyweza to strengthen ebintu bino wammanga okubeera nga enkwatagana ya Uganda ebukala. Ensimbi zino ziruubiriddwamu okubeera nga batondawo emirimu, enkulaakulana egenda mu maaso, enkulaakulana ey'ebyenfuna, ey'omuzinzi, enkyukakyuka y'ensi n'embeera y'obudde, climate change resilience, enfuga ennungi, okiwulira nti good governance and social inclusion. Okyalina obudde okutwala ku mukago gwa Bulaaya. Mu bufunze kiraga nti bano abantu okutuwuddiisa nti batuddemuko ku nsonga za Africa n'eza Uganda baba batudde kunywamu kacaayi. Nze kye nalabyewo kyokka nti to amplify the voices kwongera kukola kutya ye advantage gye tulina, naye taking action era wano kunywamu kacaayi yeri double standard gye kugambye nti kakati yo mukulu interest ya serving naye ffe kutusiba kawero oba katambaala ku maaso okutwoleka nti baliko kye bakola. Nti wano Robert Kyagulanyi Ssentamu bamulaze bambi oyogedde katubeeko tukatukulaga nti there is something being done. Omukago gwandibadde gwa nkizo era gwandibadde gw'amaanyi. Kwagusa okusobozesa the United Nations oga nti abannange take this recommendation. Newe bitakolewo byonna I can't say it is useless, naye guba teguluma, it is toothless. Embwa eboggola naye weewalanga nnyo embwa eyo ensirise ng'ekulabira eri n'ogikyokoza n'ejjabuzi naye neeboggola emanyisa n'omubbi nti wano waliwo embwa, waliwo embwa. So kaakati bino bw'obiraba bajaguza emyaka 5 bagenda ku investinga obuwumbi bw'ensimbi z'omukago ogw'obwa euro 5. Abo tuyinza okubamalirako obudde. Munnayuganda tulaba oba naawe ali emitala w'amayanja, kitalo nnyo agambye kitalo nnyo nnyini ddala. Mu bufunze olinga agamba nti omukago guno teguyina kye guyinza kuyamba ku nsonga ezisoomoza Africa. Ekiriwo kiri kimu, kubeera nga kyamplifying voices, kuzannya katemba, playing at the gallery. Naye nze kye nayogedde mu kiseera gye twakoze ne shout wabadde ku kamera, Abafirika bannayuganda fe abalina okwekolera ku nsonga zaffe. Olwaleero bw'obeera nga ssemaka mu maka ng'ebizibu bikutabuseeko ba ebizibu by'omu maka go olina kustandika ddala byegonjoolera nga ggwe. Okusooka bwe bigaana ng'olwo oyita famire, bw'obeera nga omukyala wamuwasa mu butongole, famire ne zituula. Naye nga tetunnatuuka n'eyo ab'enzikiza oba bannaddiini weebali, abakulu ku kyalo weebali nga tetunnatuuka na wala nnyo. Era kyovula Abangereza no baga nti Abaganda twali bagezi nnyo. Buganda basanga abantu abagezi mu kugonjola conflict resolution, crisis management, nti twali abantu abayivu ennyo abategeera ensonga. Naye olwaleero bwe tubeera nga tetunnaba kutuuka ku ssa lya kwegonjoolera ku nsonga zaffe, tuba tukyalina ekikyamu. Ffe bassemaka tukkirize tutuule. Kiri kye nayogedde ku show era nja kubeera nga nkirambula mu sheddako. Yes, wategedde meeting gye twabaddemuko n'abakulu abamu abalabye sheeyo ne batusiima, naye tulina okutema empeena nozejja kujja ku way forward. Naye olwaleero African problems deserve African solutions. Olwaleero tutambudde ebbanga lingi nnyo tulowooza demokrasi ajja kukola, ematukize demokrasi yagaanyi. Abazungu batulaga human rights violations biki nate ne bamala ne bayiwamu omusimbi mu magye. Ne bamala nga President Museveni agenda kulayirira omukago gwa Bulaaya gujja kubeerawo. Bagenda sindika delegation ne ambassador eri parliament etudde ne ambassador mu kulayira agenda kubaawo. Nga tetunatuuka n'eyo akusuubiza nti obuwumbi 5 obw'ensimbi za euro bugenda kola ki? Bugenda kuteekebwa mu byonna. So ndabira ddala nga ffe nnyini
bannayuganda kankiddemu kiki kye tulina okukola nga bannayuganda amawanga agakola Uganda mu ntandikwa olubereberye Uganda teyaliiwo Buganda ye yaliwo Omungereza amala kujja n'alaba nti abantu bano mbaawudda ntya okubafuga divide and rule bagatte wamu obaawule yawule nti olwaleero amawanga gonna Bunyoro Busoga Bugishu Choli oba Acholi gonna Buganda galina okutuula wansi tulina okufuna obudde si abantu waliwo abakitapusa obinti dialogue no okwogerezeganya amawanga gali muve ku dialogue eri gye babagamba eya Professor Sami no nze dialogue nga munnamawulire gye ndaba amawanga agali ku parliament amawanga agakola Uganda tulina okutuula tukubaganye ebirowoozo butya bwe twagala eggwanga Uganda literere okudda ku musingi omutuufu tuli ready ready amawanga gonna ago agakuwa amazima kiyinza okutwala mu akaseera naye way forward gye ndaba readiness eri evira ddala mu kwagala n'okwetaaga obwetaavu is there a need yes the need is there bwetaavu is there a demand for this conversation yes the demand is there because tutambula ebbanga lyonna we are in a turmoil olwaleero okubeera nga abaana baffe be bafiira ebuwalabu olwaleero okubeera nga baana bagenda ku kyeyo nga wano emirimu gyandibaddewo emirimu gyabalondemu olwaleero okubeera nga scholarship ezifunibwa nyindemu abasinga be bazifuna eza Mastercard n'ebitongole ebirala olwaleero okulaba nga emirimu emisava gigwa mu ggwanga limu olwaleero okulaba nga enguudo na bikinga ekitundu ekimu kikulaakulanye nnyo eryato eminzaani yeekubidde so what do we need to do the demand is there the need is there into what we need to do olwaleero okutuula okwefumiitiriza nze no ŋŋamba nti ne bwe tutatuuka kubeera nga nti twogererawo si dialogue but okukubaganya ebirowoozo in a debate omukyoli oteesa otya omusogo oteesa otya omunyolo oteesa otya omuganda oteesa otya omugisa oteesa otya tetulina kijjawo nti tuli bagisu nga tetunafuuka bannayuganda tuli bagisu tuli bakyoli tuli banyolo tuli banyankole tuli bakiga tuli baganda ffenna amawanga ago nga bwe gali ku paalamenti era I'm being strategic bwe nkugamba parliament waliwo agazze ne geerimbika mugamanyi ago sigendiko bwe tutuula okubaganya ebirowoozo olwayo ntutudde mu lukiiko olw'ekika tuteeseteese tutya okulaba ng'ekika kino kigenda mu maaso tuteese tutya okulaba nga famire egenda mu maaso kyekyo kyenjogerako kukubaganya birowoozo bwe wabaawo dialogue awo abakulu n'abakulu be banaatutegeeza tunaakikola tutya ejja kuba program namutayiika gyendi mu kuteekateeka what we need to do si dialogue si gyendiko njagala tukubaganye ebirowoozo nga bwe tutudde ku sheno ntwogera ku nsonga ezitukkiriza nti za simba ezirina okuddukanyizibwako eggwanga Uganda nekiri nze kyenteesa abakyoli n'abaganda tutuule nti mulaba tutya tutambudde emyaka gyonna bino ebyaliwo yes bino bibaddewo but how do we move forward okubaganya birowoozo n'okwefumiitiriza okwefumiitiriza tuyinza okugamba tutaddewo omwezi ogw'okwefumiitiriza abaganda bakinga tetunnatuula mulowooze ku bintu bye musuubira bye tulina otambulizibwako eggwanga eyo programu ejja kujja namutayiika olw'obudde olowooza President Museveni yafuuka nga step mother omubi eri abanayuganda wow ekibuuzo kiri very very critical President Yoweri Kaguta Museveni yasukka ne kuba step mother step mother asobola okubaako ndowooza n'akadde akalera ntaddemu kali in court omubi yes ono ekigambo kye nninza okukozesa President Museveni ye muyeekera kyekisooka
obuyeekera n'obutujju oyinza okubeera ng'enjawulo nza okuba nga ntono nnyo ndowooza n'okubeera step mother omubi omugizeeko akasiyaagi ku mugaati ekituufu kirina okwogerwa nti yannalukalala omutujju omukambwe eyaleeta ekizibu aleese maaso aleese byonna okudibaga kwonna waliwo abataata wange Muhammad Kizito Kalo yanga nti bw'obeera ng'oyagala okusoma engeri gye badibagamu eggwanga benchmarking enagikolera mu ggwanga Uganda President Museveni talina kubeera wala so ddala kituufu tukikkirize nti ono yagenda mu maaso era waliwo entuula bajjajjaffe ne mbanenya naye abamu baali batatusokera naga maaso gye tulaga omukulu ayinza okubeera ng'ebiruubirirwa n'ebirooto si birungi ekya step mother ndowooza omusizeeko kasiyaagi naye amazima President Museveni ekirungi kye ebirungi bye obibalira ku ngalo bya lubatu nga era bw'olaba ebya step mother nti olwaleero nguliddeyo ekitabo naye ng'ate ekituufu ebibi bisukkuluma. President Museveni afa ki n'Abannayuganda? Kubanga waliwo omuntu gw'ogamba nti gundi namusobya n'angamba nti nkusonyiye naye ne kimusigala ku mutima. Twasobya ki President Museveni okutuusa okutuyisa mu mbeera yonna gy'atuyisizzaamu? Ebibuuzo ebimu nina okubikwata mu ngeri eri journalistic oba ey'obwannamawulire. Yes, eriyo ebintu bye twesigaliza yadde nga tubimanyi olwa status quo yanga bweri nga bwe bitambula ebintu. Nkyebuuza nga bw'okyebuuza President Museveni bannayuganda kye baamukola. Naye bw'obeera nga oli ku mulirwano ng'olaba ebintu ebirungi ate neighbor yabirina mwana tutolemwa kufunamu kasajja ku mutima tolemwa kufunamu nnyiike. Kyentegeeza kyekiriwa. Bwe tubeera ng'olwaleero wano we tutudde ebusukakkubo oba okusukka ekikomera kino ng'abaayo balina screen gye tutalina tuyinza okuba tulina ka 14 inch nga bo balina 75 balina 4K screen eyo nga eyinza okubeera nga eyinza okubeera ng'oyogera bwogezi nayo abaana baabwe basomera mu international schools abaana baabwe bwe baagadde okugenda okuwuga bwe bawugira sinakindi ebidiba biri waka abaana baabwe bwe baagala emmere si mukozi yagira naye ba personal chef babaawo abaana baabwe emyaka 15 12 baba bavuga amamotoka abaana baabwe nga bo ebyenjigiriza bye balina bya mutindo abaana baabwe olubalaba nti bo engoye ze bambala si muvumba mwanattu ofunamu akasajja muli n'ogamba kiki kino kakati abategeera mutegeera nti wano tuli ba neighbors era waaliwo ba neighbor naye ogenda okulingizaako eryo ng'olaba bali ebyobugagga bye balina bali balina ne zaabu bannange balina ebyennyanja bingi ebyobulambuzi byabwe oh my god kati bw'ofuna omukisa okuyingira mu neighbor bulira kyogenda okukola kusaanyaawo oyagala TV ogitwale oyagala zaabu omutwale nkutegedde okitwale nkiwa ne bannansi bategedde bannansi in quotes bannansi nkiwa nti bategedde kyetwa ensaalwa nnene obujje effitina kidyo neneeyisa eteri muntu yeeyisa bw'atyo nga yagala neighbor we era nkozesa neighbor strategically nga neighbor wali eri afunye obuzibu ffe nga Abaganda neeyisa yaffe culturally era kiyingi sitya kukyogera nti ndi muzzukulu wa Gabuula ndi musajja Muganda ndi muzzukulu wa Luwomwa nange weebale nnyo kaakati siina kutya kugamba nti neighbor wange bw'afuna ekizibu nina okumudduukirira nina okunyolerwa wamu naye bwe twafiirwanga edda twagendanga ne tukubagiza ne tubasuza ne tukola n'emirimu kwolwo tetwagendanga na ku masomero oba okulima olw'ensonga omulirwano gwaguddeko nabe oba obuzibu mu nambika yaffe mu mpanga bwe buwanga mu ebuwangwa mu mpanga yaffe
ng'Abaganda bwe tutyo bwe tweyisa. Era tosobola kuŋŋamba nti omuntu yenna Emma kiteri Muganda agenda kubuuka kikomera ng'ategeera ng'atendekeddwa avudde mu famire ennungi. Emma okimanyi edda tetwazimbanga bikomera era bw'osanga amayumba mu kyalo nga tewali kikomera oyo manya musajja Muganda ddala. Omuganda ddala baneeno bannakabala nti nga n'okukyama ewaabwe bw'obasanga balya baneemuleeta essowaani mutuule mulye. Olwaleero enneeyisa ya President Museveni si yeeya neighbor omulungi. Neighbor waliwo ebitabo ebitukuvu ebigamba nti sitaani yajja kubba, kutta na kuzikiriza. Ne tulaba ate neighbor avudde gye yava ajja atalaaga alinga ali ku ttuwa nga omuntu niyinza omuyita passenger. Bano balina DSTV. Ffe tuli ku free to air ayagala agikwakuleyo. Neighbor w'omutima omukyamu naira n'okubanga tagitwala nga tenena kyagenda gikozesa nga tenena wagenda agyonoone mu gifiirwa at least ffenna tubifiirwa. Neighbor alina zaabu at least muwaba abagundi timumwonoone. Munnayuganda ategeera yategedde dda. Kale mu mbeera bw'etyo njagala kwebuuza, gavumenti ya Uganda yeesamudde okugenda mu lukiiko lwa EU olwateekateekeddwa. Kino kitegeeza ki? Katemba bo bakimanyi nti Katemba kankusiigira ekifaananyi nasoma literature ate nawe oli muwandiisi wa mizannyo naki bwe tubeera mu theatre oba mu stage plays waliwo kye tuta characterization okuwa abantu character naye nkuwa character okusinziira ku ekyo ky'oli. Emma nga bw'oyambadde bw'otyo ninza okuwa character ya boss sisobola kuwa character ya muntu asindika kigali with this dress code. Enfaananayo yekuwa characterization. Kaakati bwe tutuula mu kisenge ne tuteesa oba nga tugenda wandika omuzannyo bw'ojja kukola kino ojja zannya wano ojja zannya wano ojja zannya wano. Uganda yo kimanyi bino byakumala budde kwa bo omuzannyo bagumanyi nga bwe gutambula. Era y'ensonga lwaki tebaagala na kumala budde kuba bakimanyi tebali kye bigenda kukolebwako. Omusajja yataddewo dde obuwumbi 5 obwa euro. Ono akimanyi nti ne ssente zaayingiddewo dda. Money is there, colleagues. Money has come. Kaakati bino eno babirekera bano abaagala okubeera nga for the gallery okubeerawo naye bano bo bakimanyi nti n'okulayira amabaluwa gayinza okubeera nga gakoze nga gaatuuka dda ne badda namu nti tujja kujja. Kaakati babakulu bakulaga nti tetulina budde bwakwewozaako. Bino bikolebwa kuba nammwe mubisanctioninga mubigenda maaso mukola ki nemubikkiriza mubiteekamu ensimbi. Ate lwaki tumala obudde? Nze era gavumenti yesinza kuba mu buntu kambuze nginyigireko ki bali muzanyi. They are in bed together. Olwaleero nsobola okubeera wano nenzannya omuzannyo ne mukyala wange bulungi nnyo naye nga mwabali ebweru mugahawo bami ne mutamanya nti ki nti muzannyo. Ne tukikirize tukigaane guno muzannyo. The West is playing games with this regime. Fenna batu era babuuka tugenze tubuuka. Kakati kiki gwe kyosuubira mu mukago gwa Bulaaya gwembuulira nti bagenda kujja olw'enkya bajje. Okimanyi nti European Union lakola we bajja ne babavugisaako n'emmotoka over oba yali Andrew Felix Kaweesa oyo ogenda oba wa Dr. Kano Kizza Besigye n'abatambuza ebigere abo boogamba. Mu mbeera bw'etyo yennyini oyogedde ku Dr. Kizza Besigye. Wabaddewo okusaba ku Lutikko Lubaga okwabadde kuteekateekeddwa ku nsonga y'okusabira Dr. Kizza Besigye n'abasibe abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. Political prisoners. Yes. Naye mikutu egy'amawulire giwandiise ne giraga nti okusabwa kuno kwagaaniddwa oba kwayimiriziddwa. Kwayimiriziddwa okumala ebbanga eritakola ki. Kino ekintu kitegeeza ki? Yes, ndoza olwobudde kye tuba tumaliza nakyo. Eri eddiini, kamale ekibuuzo. Kitegeeza ki eri eddiini mu ggwanga Uganda n'Abannayuganda ne famire z'abo abantu aba. Okusinziira ku bubaka bwenfunye nkitegeddeko. Kambizanye abantu baleme kulowooza nti bigambo byange. Kambizanye bulungi. Mukyala wa retired Dr. Kano Kizza Besigye ye Winnie Byanyima.
atutegeezezza nti Archbishop Paul Ssemwogerere yabategeezezza nti President Museveni mu kaseera ak'oluvannyuma yamukubidde mbu bino bigambo bya Dr. Winnie Byanyima. I was called here yesterday by the Archbishop, His Grace Paul Ssemwogerere, and he told me that he had received a call from President Museveni asking him to cancel the Mass. He pleaded with him not to cancel the Mass, explained to him that this is Catholic tradition. He explained to him that we were married here, myself and my husband, in this church, and we were prayed for, and that I came to ask for prayers for him in a period of Lent, and that's the tradition. He's going to pray for a family intention. He finally relented and said, okay, postpone the Mass. I need to do an investigation because I think it is political. Postpone it for a few days. I will call you back and I will tell you what I find out. So, His Grace Archbishop told me that he will wait to hear back from President Museveni after his investigation, and that then he will schedule another time for us to come and pray for Dr. Besigye and other prisoners. So we are here and unable to have the Mass that we wanted because of the order of our President. Nkale, bye bigambo bya Dr. Winnie Byanyima agamba nti Archbishop Paul Ssemwogerere yamugambye nti nina okufa nti tuli mu budde bwa kisiibo kyatandise. The chronology of events ngeri gye mmanyi eyo kanisa ya Uganda gye tuliko Butereevu era etwalibwa Vatican, Roma. Okukkiriza nti Masse n'abaawo tekijja by coincidence. Era tolowooza nti kyavudde mu ggulu nti bano beepaatise oba beekaseewo. Tekisoboka. Era muwandiika. Nzikiriza kyakoleddwa mu buwandiike. Okusaba si kya tteeka, si kivve, si kibi. Kubeera bwe tubeera nga twagala tusabire omugenzi gundi, tusabire omulwadde gundi. Yes, olw'okuba eno institution twetaaga tuwandike formally okuyita mu mitendera nti tusaba ennaku z'omwezi bweziti tugende mu maaso. Guno si gwe mulundi ogusoose okusabira Dr. Kizza Besigye, si gwe mulundi ogusoose okusabira ba political prisoners. Robert Kyagulanyi Ssentamu we baamusabirako mu Lutikko e Lubaga, si gwe gusoose. Wabula lwaki kiri ku retired Dr. Kizza Besigye? Nina ebigambo byanogera nga ne Charlotte ku show immediately after akalulu ne ngamba abantu nti olwaleero President Museveni ye fountain of honor, head of government, head of state, commander-in-chief of the armed forces, and above all the head of all religious leaders. Naye mu bufunze kyenkweka mu head of religious leaders ye tugita butya the Father, the Son, and the Holy Spirit. Olwalira abantu bano babiwakanya naye the Father ye Yoweri Kaguta Museveni ye kitaffe mu Katonda mu bufunze. Yoweri Kaguta Museveni olwaleero mutabani we ye Son. Mwoyo Mutukuvu beyo bonna abali mu maka gaabwe. Bw'okyogerako bw'otyo kiraga kituufu kuba mpulidde mu katambi nga mukyala agamba nti father yamugambye nti ajja kusooka kukubira President Museveni asooka awulize n'okusaba kulina okuteekebwa. Ensonga ya Besigye tugitandikirawo enkya kuba bino
Wawo bonga ebintu bino sabyogera nga oli ku kamera nemuga President Museveni ye Katonda yasikizibwa bane bino byenjogera I'm not a fool. In Uganda President Museveni is in quotes Katonda yasikizibwa da yafuna omusika Katonda gy'oli yonna bannange tukusaba tuyambe kuba olwaleero bwabeera nga Archbishop akugamba Archbishop atwalibwa Roma Butereevu era sikkiriza nti Archbishop yakkiriza nga state temanyi tebakulimba tekisoboka. The way I know how the religious institutions are infiltrated with the spy network tosobola kukinimba nti Archbishop yadde tamanyi tosobola kunimba nti amabaluwa gatuuse ne wataba essomo lwa kutuukawa mu State House tekisoboka ekyo tekiriiyo mu kunoonyereza n'okutegera kwemanya eggwanga Uganda naye olw'okuba waliwo Katonda kati President Museveni yategeera ddi lwe tulina okusaba yategeera ddi bannansi lwe balina okukuŋŋaana kubaka kati ne mu Public Order Management Bill eyo nti assembly the right to assemble eri mu mikono gya Yoweri Kaguta Museveni the right to worship eri nti okusabira ku basibe abasibiddwa ku nsonga z'ebyobufuzi President Museveni yalina okukkiriza mugenda kusaba okwo kusaba kugenda kwetobekamu ebyobufuzi ye bwagenda ku enthronement oba okutuuza Archbishop kiba ki President Museveni bwagenda ku mukolo ogw'abannaddiini ocommemorating emyaka 5 egya Cathedral y'e Rubaga emyaka 10 egya Cathedral y'e Rubaga kiba kiki ebyo biba biki Vice President bwagendayo aba agenze mu biki Nabbanja Prime Minister Saba Minister Nabbanja Right Honorable bwagendayo kiba kiki olwaleero tukkirize tugaane Katonda yasikizibwa dda ye Yoweri Kaguta Museveni naye ndowooza abantu bakimanye nti kineeno olwaleero bwe tulaba nga Kyagulanyi is a fugitive ali mu kudduka eno retired Dr. Kanokiza Besigye eyali omusawo we mu nsiko bannange eyali musawo wa Yoweri Kaguta Museveni mu nsiko olwaleero okumusabira balina kusaba lukusa eri Katonda n'okusaba bino mbyogera tugenda tuuka mu scenario nga amakanisa okusaba mulina okuwandiika script y'okusaba mugenda sabira ki lwaki musabira mulamutyane musabira enguudo zitereere tulaba okusabira emirimu z'obutakola that is where we are going nti olwaleero the state President Museveni bwabeera nga kuba sisuubira nti Winnie Byanyima asobola okwogera bino n'awaayiriza Archbishop tekisoboka sisuubira nti Dr. Winnie Byanyima Executive Director wa UNAIDS asobola okuwaayiriza ani Archbishop no era bw'abeera nga amuwaayiriza munnange n'okwetonda n'okukola kutya kujja kubaawo naye sobola nti ayimiridde mu lutikko e Rubaga awaayirize yamuwaayirize kuki ndowooza abantu tubasabe ebeere programu namutaayiko olunaku olw'enkya munnayuganda Pastor Isaac Romushana yagambye mbadde mmanyi nti Katonda Museveni nti Pastor Isaac Romushana yagambye waliwo ebintu ebiteetaaga kusabirwa nga byetaaga kukola bukozi President Museveni ne gavumenti yo waliwo ebintu bye twetaaga mukole bukozi mu bikole bukozi tetwetaaga byogerera nnyo tetwetaaga bikola bingi byonna Uganda yonna okuterera kwayo mwetaaga kola bukozi obadde mulabi mulungi nzigadde nze Emmanuel Kiyingi sigala ngolaba Uganda ey'enkya True Talk Extreme TV Saki Comics The Confessions Uganda n'endala ze tunaba tubagambye okulaba mwebale kusigala nga mutulaba Uganda ey'enkya